Abaana balina omuzannyo mungi. Simanyi oba mwabadde mulabye embeera y'akatambi kano ku byabaddewo olunaku olw'eggulo. Ennaku z'omwezi zaabadde 11 March omwaka guno 2025. Ku campaign eyabaddewo President Museveni bwe yabadde azze okkubira owa NRM omukyala Farida Nambi campaign. Waliwo omuvubuka eyavuddeyo ne yeesowolayo n'alumbagana President Museveni we yabadde. President Museveni yabadde atudde mu ka tent. Katutandike ka video kano kali mbujjuvu. Tutandikirewo ebyavudde. Dakiika ku dakiika oba second ku second paka ne gye byakkidde. N'omuvubuka ono gye yamalidde ng'akifuuwa akizza munda. President Museveni omuvubuka yazze ng'adduka akyame oba atuuke ku tent President Museveni we yabadde. Gayo ono yazze direct ng'alaga nti adduka kugenda President Museveni waali. Ekiruubirirwa kya Gayo ono paka nakati we baamulidde yagenze akuba endulu. Ekiruubirirwa kya Gayo ono kuba nti yabadde alumbagana President Museveni we yabadde paka nakati kikyali kizibu kya kumanya. Yabadde azze kumukola ki oba alina just yabadde azze kumugamba. Naye reaction y'abasirikale muganda wange yabadde top notch. Oba gy'oyinza okugamba nti abakuuma president baalaze obukugu obutabangawo nti Gayo ono yeesimatudde n'adduka 10. Wabula wabadde wabulayo enta bbiri. Yes. Enta bbiri okubanga asembera oba okukwata ku President Museveni. Omuvubuka yakubye Gayi teke. Gayi baamukubye etteke emu nakkirira ku ttaka. Kati mu kumutwala ng'agenda akuba enduulu. Kati we baatute Gayo no baadde basuubira nti bagenda muteeka kabangali eyabadde awo. Baamuyingiza munda mu bantu. Wabula ne bamuyingiza abazze naye ne bamufumita ne bagenda naye. Sekendi zaabadde ntono nnyo. Wetegereze. Just Gayi yabadde abulako sekendi ntono. Kati reaction ya President Museveni yesinza okuba nga yeewuunyisa abantu. Tugende ku ngeri President Museveni gye yareactinze. Gayo ono yabadde azze ng'alaga athreateninze oba azze kubaako bulabe bw'atuusa ku President Museveni. But tunula President Museveni teyeenyenyezaamu yadde eddakiika yadde okukyusa position yadde okubaako akantu akatini kaakola. Bwe bagamba nti President Museveni munnamagye endowooza oba olumu kye baba bategeeza olw'ensonga nti Gayi yabadde azze ng'azze kumwataakinga oba kumulumbagana oba kumwambalira. But Gayi ono bwe yazze President Museveni bwe yabadde atudde mu tent yadde n'okwenyenyaamu. Yadde okwenyenyaamu nti omuntu abadde annumbye. Tunula President Museveni yasigadde mu position gy'abadde atudde ng'arelaxinze ng'okugulu okumu akutadde eri okulala akutadde eno nga mukakkamu nnyo. But Gayi ne bwe yasembedde waali President Museveni teyabuuseemu yadde eddakiika emu. Kati bangi bagamba nti reaction ya President Museveni reaction y'abadamagye oba y'abasajja abatendeke nnyo ate abasajja abaalwanako bw'obanga otunuulidde nti teyagenze maaso na kubanga akola movement n'emu. Era bangi bagamba nti ensonga lwaki President Museveni teyamuvinzeko yadde inchi yadde ositula olugalo lwe olw'ensonga nti abasajja baalina aba SFC n'ebitongole ebirala ebimukuuma abyesiga nnyo nti abamukuuma akimanyi bulungi nti obwongo bwabwe bubeera mu maaso eddakiika 10 oba okusukkawo eri oyo omuntu aba ayagala okuba nti amutuusaako obulabe. Era President wabeera surveillance ebeera y'amaanyi. In fact osobola kukirabira ne ku lukuŋŋaana luno President Museveni olengera obuntu obwo bwe baataddewo bw'oyinza ogamba bubagile oba obuuma. President Museveni yabadde distance y'amaanyi n'abantu abazze. Bamuteereddewo tent eyiye ate ne bamukugira n'abanga talinaanye bantu bano n'abanga waliwo ka distance. Nti omuntu yenna yabadde ayagala okubaako ekyobusiru kyakola
ng'avudde mu bantu bano ababadde bazze mu lukuŋŋaana luno omuntu oyo yabadde alina okuba nti atambula ka distance akawerako kyova olaba gayi bamuweereddewo katugendeko mu mbeera endala era eyatuuka ku President Museveni kati ndowooza wayise omwezi gumu gwokka President Museveni yali atambula konvoyi ye yali etambula nga naye mwali nga bw'olaba ka vidiyo kano waliwo abavubuka abakazi n'abasajja abaali bamulindiridde sayidi z'eggaba eyo kabalagala ggaba ku luguudo olwo kati president bw'atuuka waliwo abantu abaali balindidde ku ssundiro ly'amafuta erimu nga balinze okumuyimiriza ensonga eyali eyimirisisa President Museveni paka nakati oyinza obutagitegeera olw'abantu bano abaali bamutaayizza oba okumulindirira bagende maaso n'okuba nga bamuyimiriza era konvoyi eno bwe yali ejja abavubuka abakazi n'abawala oba abasajja n'abalenzi abakyala n'abawala abaali bayimiridde oba baali beekukumye ku ssundiro ly'amafuta erimu sayidi z'eggaba awo bwe balaba konvoyi eno ng'eri mu kuvaayo bonna beesitula yonna gye baali ogiraba konvoyi yali ejja ne bajja ne bagyeyiwa mu maaso oba ne bagikolako ambush konvoyi eno naye kyatwalira abakuuma president ekinene nnyo sekendi za 3 omanyi mu sekendi za 3 bonna abaali bayimiridde oba abaali beereese nga beeyiwa mu maaso ga konvoyi baali bakiriyalingiddwa nga bali tekuli yakubwa ssasi wabula just take abafango ne batera giyita ngatto just ngatto anti olaba omukazi nga yeevulungula abaali bayimiridde mu maaso ga konvoyi ya President Museveni ekyabakolako yali ngatto yokka just ngatto buli eyayimiriranga mu maaso g'emmotoka ng'engatto emukwata buli gwe baawanga engatto nga ddabbali in fact olunaku luno baakwata abantu abaali bawerera ddala wabula ab'ekitongole ekikuuma President Museveni kye baakola baddira be baali bakutte bonna ne babatwala ku poliisi ezirinaanye mu bitundu by'eggaba n'ebifo ebyetooloddewo so ebiseera ebisinga President Museveni bw'abanga atuuka ayina emmotoka ye eyo mwatambulira emmotoka eyo bw'oba ogyetegereza eriko kagundi ka Uganda emmotoka eyo ka emblem oba gyoyinza okuyita coat of arms n'ebiringa ebyo ebiseera ebisinga bw'aba atuuka abantu batunuulira butunuulizi wano ne bagamba musajja ali abo atambula munaye tayambadde byamagye naki naye nga muganda wange ebiseera ebisinga security ye si kyekintu ky'oyinza okuzannyirako mu buufu obwo nti basajja batendeke ate yenna abaalumbye bwe bamukwatako ebiyinza okuddirira biyinza obutabeera byangu be baakwata esayidi z'eggaba awo abaali beesudde mu mmotoka yo ba mu konvoyi ye baabatwala ku poliisi ez'enjawulo but paka nakati tetumanyi misango kigiyinza kubanga gy'abavunaanwa so nkugamba nti olukuŋŋaana luno olwabadde Kawempe lwe yabadde azzeeko yabadde azze kubira mukyalo oyo Farida Nambye wa NRM campaign wabula mu budde bwe bumu Bobi Wine naye yabadde mu Kawempe North esayidi z'ekoma mboga ng'akubira owa NUP Nalukola Luyimbas Elias campaign ekitegeeza nti security yabadde waggulu ate nga eri ggulugulu ojja kujjukira nti President Museveni we yazze mu kitundu kino waliwo abantu abaamuleeteddwa nti bavudde mu bibiina bya njawulo nti basaze okudda mu NRM era ne baweebwa amasaati ga NRM n'ebiringa ebyo so byebyo byabaddewo oba tewabifunye njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama kulye Katebo mukwano gwange tugamba nti twalayo omwana wo kuva ku kindergarten paka ku P7 abasiddi omusonsozi ly'eddoboozi eryange agaliwo gwe mukutu kwoli information tetulera kugattamu bintu bwebe baddewo bwe tugyetika ne tugikuleetera webale mukwano kulaba thank you so much